Okay, mbaliriza nnyo mwena abagenda maaso n'okuba nti ate mwekumira ku YouTube channel yaffe eno emanyiddwa nga Tristock. Yes, mwebale kuba nti ate supportinga bannange love eyo njagala nnyo. Mugende maaso n'okuba nti ate subscribinga, tugende maaso n'okuba nti ate ekintu tukikuba nga tukiteeka ku level endala bannange. So amawulire ge mbalidde mu kaseera kano, omukyala omwagala w'abangi, omuyimbi w'eggwanga Mama Amal. Yes, kugamba Mama Amal tavudde wabula Mama Amal bambi embeera sinungi, ebintu tebigenda maaso n'okuba nti ate bitambula bulungi. Amawulire genina ku side eyo gassanyu ate era mu kaseera ke kamu gannaku. Rema Namakula mulwadde nnyo era ali ku kitanda. Rema Namakula mulwadde nnyo. Ensonga etabwe eva kuba nti ate lubuto. Yes, kano abakyala abali embuto kapeyi olusujjasujja olwo bagenda mu maaso n'okuba nti ate ba experiencinga. So ke katawanya Rema Namakula. Jukira Rema Namakula ali lubuto lwa Dr. Amza. Yes, Rema Namakula kiri confirmed ali lubuto lwa Dr. Amza era essaawa yonna kapa eyo esuubira kuba nti ate ekubawo ezzadde essaawa yonna. Abannayuganda eyo lyessanyu lye bali baagaliza kapa eyo nga beebuuza bannange, kapa oyo Rema nga tazayira Dr. Amza kyatuukirira Rema Namakula ali lubuto tumukuba nti tumuyozaayoza bannange, naye abambi mukazi wa Rema Namakula ali mulwadde nnyo. Bino byonna byogeddwa mukwano gw'enfanfe omu ku abo abatono abamubeera ku lusegere. Wadda we badda wagenda e Bulaaya, naye abaawo omukyala amanyiddwa nga Eva Namulondo avuddeyo n'akonfaminga obulwadde bwa Rema Namakula n'agamba nti Rema Namakula mulwadde naye si mulwadde nti ate ali bubi nnyo atiisa, wabula yagenda n'alumbibwamu awo olusujjasujja olwagenda maaso n'okuba nti ate lumuteeka ku ndiri. Nga omanyi nti abakyala abali embuto bagenda maaso n'okuba nti ate bafunamu ku lufiva olwo okuba nti baboolaboola ebintu. So byebintu Rema Namakula byaliko essaawa eno, ayoya obuyembe, ayoya enanansi, aboola emmere. So Rema Namakula ye situation gyayitamu kati. So ssanyu jjerere ku side eyo. Era Dr. Amza tumwagaliza akwegamba akaseera akalungi. So basanyufu nnyo, amaka kati masanyufu, bagenda kuba nti ate bafuna ezzadde soon. So tuba congratulatinga wano ku Tristock, bebale kuba nti ate batuka kukuleyo nenga Rema Namakula just alinamu olusujjasujja naye katumusabire ajja kuba nti ate abeera bulungi era ajja kuba nti ate assuka. Mwenna abageza Rema Namakula ebirungi, mugende maaso n'okuba nti ate mumusindikira obubaka nga mukomentinga wansi awo okumwagaliza akaseera akalungi bannange. Mwebale kuba nti ate mwekuumirako mukutu, mugende maaso n'okuba nti ate mutugoberera, musubscribinge ku Tristock. Mbagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.